So you won't give me your response? No. Asatira. This is government of Uganda land. They just kept quiet. It's been a year with my money. Uganda yencha. Obunkenke mu Centenary Bank. Abakulu batuula bufofofo. So, I'm telling you come, we talk. So you want to give me your response on phone? You want to give me your response on Uganda yencha. Eyaguzibwa ettaka ly'empewo gaakaaba gaakomba. On social media about the same bank. And sometimes, bw'obanga sigwo kirimu, ogenda n'ogamba, maybe bafera, maybe waliwo kye bakoze. Ettaka ly'ebibira libizadde. Bajja kuntegeezaako ti property ebadde yaabwe kati bayehandinzo nga bagikwasa ezzaani. Mu kununula ezaayo, Centenary Bank eri mu Katunate gwe yaguza ettaka ly'ekibira alemeddeko. Njagala ssente zange mwanguza mpewo. In brief, I bought property from the bank, Centenary Bank, and it turned out that the bank did not have any ownership or any jurisdiction on this property. Uno munnayuganda eyalaba akalango k'ettaka lyali yeegombedda okukolerako bizinesi gaakaaba gaakomba yeewola ensimbi eswa mu bukadde 3 eza Uganda okugula ettaka lino oluvannyuma lwe yali alyewoleddeko okulemererwa okusasula looni ye mu bujjuvu eri Centenary Bank. Alangirirwa nti awangudde bid essanyu limu bugaana ssente azisasudde. Aweebwa ettaka atandika okuliyooyoota. Nga n'akataayi tekannasala, ab'ebibira bayingirawo, abakozi be bakwatibwa ne baggalirwa mu kaduukulu ka poliisi gwe yali alowooza nti mukisa gy'ali gye biggweredde nga kikolimo. So tugende wa chairman. When we get to the chairman, they are like, now, chairman kati fe agenda tukwasaganya ensonga zaffe yakola ki. Buli kimu gye kiggwera. Kati you deal with the chairman. Temwagala okuvaayo obulungi. Nange musange nga neetegese ebiwandiiko byonna bifunye. Ne kati sibirina. Uganda yencha. Ng'ebyenfuna by'eggwanga bitaaguse, obwavu bufuuse baana balw'omu bannansi, amaziga n'ebiwoobe bibuutikidde emitima gyabwe mu buli kasonda k'eggwanga Uganda, nga buli omu waali ebimusoomooza birojja lulwe omuli ebbula ly'ensimbi, emirimu egy'akaweereege, obulyake, ekyeya ky'obwenkanya nga kw'otadde n'obukuluppya wamu n'obufere obufumbekedde mu nsi y'aboobwe. Uganda yencha. Munnayuganda asula ku tebuukye nga bangi emitima gibeewanise ate abandi basula bagugumuka olw'okutwalibwako ebyabwe bye batuuyanidde emyaka n'ebisiibo abatamanya ngamba. Uganda yencha. Munnansi atubidde mu masaŋŋanzira nga talina ayamba asobeddwa era tamanyi kyazzaako. Twolekedde ekyatuleese olwaleero. Tukomyewo nate tubakane n'abo abagufudde omuze okukaabya bannayuganda akayirigombe obutabalekera kantu konna. Zikamera zaffe nate amakanda gazisimbye ku Centenary Bank munnansi ono gwe tutagenda kwoleka bwenyi yadde okwasanguza agage olw'ebyokwerinda bye byatugambye nti biri mu matigga olw'emboozi eno. Katumuwe erinnya lya Peetero. Okumala ebbanga ddene nga Peetero yeegwanyiza ettaka ebuyala eritudde ku plot number 387 block 45 nga lino lisangibwa Nalubugo mu ssaza ly'e Mawokota mu disitulikiti y'e Mpigi. Ettaka eryogerwako litudde ku bugazi obusoba mu yiika 4. Ono yafuna ekinyegenyege ekyokulyegulira akolereko emirimu gye oluvannyuma lw'okulaba akalango akaateekebwa mu lupapula lwa Daily Monitor wa Meeyi nga 4 omwaka 2022. Motes International Uganda Limited ng'ekiikira banki ya Centenary yakirangirira eri eggwanga lyonna ng'ettaka eryogerwako bwe litundibwa oluvannyuma lw'omwami amanyikiddwa nga Faizo Kyaze okulemererwa okusasula ensimbi ze yali yeewoze okuva mu banki eno nga Peetero bw'annyonnyola. So sometime last year I saw an advert mu mawulire
advertising for a piece of land at Buyala. Buyala is near Buloba, next to Buloba, actually after Buloba, next, right at the roadside. It was a very good deal, in my opinion, because I mbadde mpitawo nnyo all my life. So when nalabawo nalabanga walungi. So I reached out and to the advert. The advert was by the company is called Motiz. These are the main auctioneers for Centenary Bank. Actually, the advert was clearly stating that we are working on behalf of our client, Centenary Bank. Oluvannyuma lw'okulaba akalango kano, Peetero atunnyonnyola nti yatandikirawo okwogerezeganya n'abakulu okulaba butya bw'asobola okwegulira ettaka lino eryali limusula ku mwoyo olw'obulungi wamu n'obugagga bwalyo okusobola okulikulaakulanya. Kuno yagattako okubuuza abakulu mu banka eno ensonga eyali ebatanudde okutunda ettaka lino wamu n'okwongera okumanya ebirikwatako. When I reached out to the bank, I was introduced to a manager in the bank who, of course, I had to do my due diligence. What is happening? Why are you selling? Nsonga ki etunza ekintu kino. So, of course, they told me somebody has failed to pay, etc. Has shown some documentation, which I looked through. And at the end of the day, I was satisfied that the bank was indeed selling property which the borrower had not made their obligation. Uganda eyenkya. Peetero oluvannyuma lw'okumatizibwa Centenary Bank nti ddala kituufu eyali yeewoledde ku ttaka lino yalemererwa okusasula ebbanja lye, bw'atyo yagenda mu maaso okutandika okukola abakulu kye baamusaba okusobola okulyegulira yadde nga baali balyegomba baali bangi. Peetero yakomekkereza nga ye muwanguzi wa bid. So back and forth, I was asked to write a letter giving an offer, and that at the end of the day, different offers were coming in, and then they would assess which one was the best. So my offer was successful because they wrote to me saying that my offer had been successful and that I should pay within 7 days. Peetero yalabula banka eno mu buwandiike nga bw'ayagala okugula ettaka lino eryogerwako nga teririiko yadde enkaayana, omusenze, nandiki, obukwakkulizo bwonna obwandimulemesezza okukolerako emirimu gye, ekintu banka nayo kye yamukakasa nti okufa n'obutanyagwa ono ddiiru gye yali yeewangulidde tagifunangako mu bulamu bwe, nawe ekityo aleme kutya kintu kyonna kubanga buli kimu kye yali agula mwanattu kyali mu makubo matuufu awataali kuferebwa oba kuguzibwa mpewo. So banka nenjiwandiikira mpapula zonna njazikuwa. Banka nenjiwandiikira nga njigamba nti nandyagadde okufuna ettaka nga teririiko nkaayana. Nandyagadde okuba nti I have full possession with no encumbrance, and that I would like to get some sort of assurance. Because into amataka si yangu, ennaku zino obiwulira nnyo n'olabanga kwegamba wandyagadde okwegendereza nga tonasasula. So somebody from the bank called me ne banga nti bo, because nali njagala bajjeko buli kimu ekyali ku ttaka. Kwaliko emiti n'emmere. Kati nze because already nali njagala kusuubulawo kutundawo emiti n'emmere nali siri interested. So nembagamba nannyini ttaka lino gwe mulitwalako waakiri mumukkiriza okutwala emmere ye n'emiti gye. Of course bank yaŋŋamba tebanyinza kukola ground clearance, sibakola ground clearance, naye nga they said if I can facilitate the ground clearance they will not mind.
Uganda eyenkya ennaku z'omwezi 31 ogwa Oktoba wa 2022 Petero yagenda mu maaso n'aweebwa ebbaluwa okuva mu Centenary Bank emuwa olukusa okusasula ettaka lino eryogerwako erisangibwa e Buyala ku plot number 387 block 45. Ettaka lino lyali litundibwa obukadde bw'ensimbi za Uganda 355 na bwekityo abakulu baamuwa account number kwalina okuteeka ensimbi zino ekintu kye yalina okukola mu nnaku 7 zokka. Mu nkola y'omwangu yatta enswa Petero ennaku z'omwezi nga 2 Novemba omwaka 2022 naye bw'atyo ng'akwata emitwalo gya dola za Amerika 4,296 mu za Uganda bwe bukadde 174 mu emitwalo 99 mu 888 ng'aziteeka ku akawunti yali emuweereddwa okulaga banka eno nti wamma ggwe yali tazze kusiika binyomo wabula okukola bizinensi awataali kukandaalirira. So I made a payment of $46,000, about 175 million, to the bank as a commitment. Oluvannyuma lw'okusasulako olunaku olulwennyini olw'ennaku z'omwezi nga 2 Novemba omwaka 2022 endagaano emuguza ettaka lino yamuweebwa. Mu ndagaano eno kirambikibwa bulungi nnyo nti ennaku z'omwezi nga 9 Septemba wa 2021 Faizo Kyazze yeewola ensimbi obukadde bwa Uganda 220 ze yalina okusasulira mu myaka 2 ng'era ettaka lino lyateekayo ng'omusingo nga bank yakakasa bulungi nnyo nti ekyapa kyali mu mannya ga Kyazze. Mu 7 Novemba omwaka 2022 Petero yaweebwa ebbaluwa emukakasa ng'ettaka lino eryogerwako bwe limuguziddwa mu butongole. Ebbaluwa eno gy'olaba yava mu Motes International Uganda Limited nga bano bakiikira Centenary Bank mu kutunda ettaka lino. Bino byonna bikolebwa nga ne Chairman LC1 ow'ekyalo kino waali ng'omujulizi. Temwagala okuvaayo obulungi nange musange nga neetegese ebiwandiiko byonna bifunye naye kati sibirina. Local authority y'ekitundu eri in the no, so we had the letter. Uganda eyenkya oluvannyuma Petero yasaba banka ya Centenary emukkirize emuwa abantu okuva mu banka eno bagende naye okusobola okutandika okukola enteekateeka z'okuyooyoota ekifo kino kye yali aguze bw'atyo nga bw'agenda mu maaso okumalayo ensimbi ezaali zisigaddeyo. Father asked them to give me staff from the bank who could go with my team to do the ground clearance. We did. We made the LCs. We met the owners of the trees because initially we thought that the trees were for one person, but also he had allowed other people to plant on his trees on his land. So it was a number of people, and we had to pay them through the LCs. So all this was done anyway. We made the LCs. We made payments for the trees. We got graders and cleared the property. Uganda eyenkya Bwe twajja okulaba abantu baavaayo okitegeera, so ne tulowooza since the LCs are in the no tekirina kye kituhaatinga okubulirako ne abeera OC. Yes, ne tumuyitiramu n'agamba bwe nga already muyina ebbaluwa ya chairman ng'eriko omukono to say actually you're now the owners of this place. Petero eyali akakasiddwa banka ya Centenary nti ettaka lino lyali agula teryaliko yadde enkaayana ate bwe yatuukayo okutandika okuyooyoota wamu n'okwerula ensalo enviiri zaamuva ku mutwe. Abakozi be abaali bagenze n'ebyuma omuli zi grader, mashini ezisala emiti n'ebirala okukola emirimu gy'okuyooyoota bwe baakwatibwa poliisi nga n'akataayi tekannasala. Akasimu kaavuga okuva mu kitongole eky'ebibira ekya National Forestry Authority ng'abakulu beebuuza bano gye bajja olukusa okusaalimbira ku ttaka lya gavumenti ery'ebibira n'okutandika okusala emiti nti gy'oli be baagisimbako wamu n'okugirabirira. Ebyaddirira Petero abinyumya nga lutabaalo. So while we had finished clearing the property, I wasn't there, but my team was on ground. Police arrived at the property and arrested my team and also confiscated
the equipment. We had some T-cutters, we had the graders. All these were taken, and my team was arrested. It eventually came out through the phone call, because they called me that the people who were arresting were the actual owners of the land, and this was NFA, National Forest Authority, and that they were interested. Uganda Yancha. Come morning, NFA people show up. What are you doing? So personally, I wasn't there, but now they asked the grader, the grading person, plus neyandibaddenga representative for a bank. So representative wa banka yaliwo neyandibadde broker, because for us to find out about this, there was a broker. Yes, so broker yaliwo to make sure kubaffe okusasula wanted vacant possession nga tekuliiko, tewaliwo nkayana, tewaliwo ki, emiti tagyetaaga, yayagala kifunga kikalu. Oluvannyuma lw'okukwata abakozi be era bwe batyo ne baggalirwa mu kaduukulu ka poliisi, bw'atyo Peetero yawandiikira abakulu mu kitongole kino kya NFA okumuwa obukakafu nti ettaka eryogerwako lya gavumenti. Abakulu mu kitongole kino bamwanukula bunnambiro era nabwe ekityo ne bamuwa obukakafu obwoleka obwannannyini ku ttaka lino. Peetero awo amanyira nti wamma ggwe Centenary Bank ettaka lye yali emuguza ng'amaliriza n'okusasulako obukadde obusoba mu za Uganda 174 lyali lya mpewo nga baagala okumuyisa ku litalaba. So quickly I wrote to the NFA and told them, yes, whereas you have arrested some people on this property, I think you've made a mistake, because I've just bought this property from the bank. I also attached some documents for NFA for reference, and I asked them to get back to me as soon as possible. And I was shocked. It was shocking when NFA wrote back to me. They took a very short time, very quickly, in about maybe 3 days. NFA had written back saying actually the land was theirs. Abampadde ne map y'ekibira kyabwe nga bwe kigenda. So it was obvious that the bank had sold me property, which was not theirs. But also, it came out, of course, ekyo kikubaako otandika okulowooza. Nogamba, how could this have happened? It seemed very clear that they knew. I think they knew. I have no evidence, but it didn't come as a shock when I informed them that NFA is interested in this. So, in brief, I bought property from the bank, Centenary Bank, and it turned out that the bank did not have any ownership or any jurisdiction on this property. Yadde nga Peetero yagenda mu ofiisi y'ettaka okukakasa ebikwata ku ttaka eryogerwako, yeewuunya ate mu kaseera mpawe kaaga ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibira okuvaayo okugamba nti ettaka lya gavumenti. Peetero alina okulowooza nti bino byonna byandibaamu omupango nga buli kimu banki yali ekimanyi sinakindi n'abantu bonna abalala ng'ekigendererwa kyali kya kunyaga nsimbi ze. This is government property. How? You can't. Yes. This is government property. This is property of NFA. Temusobola kukola ki? Uganda Yancha. Ne banki yennyini ekimanyi nti ssente zino zetufuna nazo kennyini erina weezijja, ate zibeerako some sort of obligation, kubeerako interest, kubeerako period of payment. So banki teyinza agamba nti kankudize ssente zewampadde, ate ng'ekimanyi nti yampa possession, ekimanyi nti ntemye emiti, ekimanyi nti basibye abantu bange, ekimanyi nti I've compensated. Kwaliko emiti mingi, ate buli muti nakusasula nusu kenda kanaana kenda ndowooza buli muti. Kati you can imagine emiti gya kalitunsi ekibeera ku eka 4 n'ekitundu obungi bwagyo, buli muti nagusasula. Ntaddemu ssente mu ku opening boundaries, ntaddemu ssente mu ku gradinga. Kati yo banka bwegamba ate nga yenkozeseza bino ebintu, kozi yabinkozesa, yampa ebbaluwa ngempa possession. Bwe nga nti kankudize ssente gwe zewampadde ku account without putting into consideration ssente ziri zonna endala zentaddemu
plus the loss of revenue that have incurred, because buli mwezi sente zino zinali nzijeeyo zi attracting interest oba kiraba. So bwemanga sente nawe nzeewoze ate nga zi attracting interest per month, all the bank has to do is to put into consideration that this gentleman, first of all, is not here to cheat, because that was not the intention. My intention was to work honestly. Kugula, subula, njozeemu ntunde. That was my intention. So for the bank to only give me back what I paid already was unfair, because the bank and the staff bali aware nti nateekamu sente. Kubanga bajja nange, I was with them when I was doing all these things. So for the bank to say that we are not aware or that we are only giving you what you have spent is not fair, because bino byonna ebirala bikola nga bandaba kutema kukola ki. So yes, they responded, but I'm not happy with the response, and they just kept quiet. Oragamba nti no, njagala sente more than what I gave you because mumanyi. Of course I explained the process yonna naji explaining nabawa sente nali nzeewoze nasasula abaana abantu ate nga nabo babimanyi. So nandisuubire nti bandigambye nti well, we made a loss, batubba, so oba maybe ettaka batufera katukole bwe tuti. They did not. They just kept quiet. It's been a year with my money. Yes. Nenkakasa era search certificate nayo njagikulaga. Lands era ettaka lya Uganda liri bubi, because lands confirmed to me nti ettaka lino lya muntu banka gwe yali yeewoze. Yes. Naye nga ate ettaka eryo nze nawandikira lands ne banziramu with the search certificate. Naye ate ejjukira banka ng'eneekuwola ekola more than just writing. Ate banka ettaka eryo ku title eryo gyagiraba eraga nti baali bagyewolerako emirundi mu banka y'emu emirundi ena oba etaano. Kati emirundi egyo etaano bank carries out the same process ng'omulundi ogusooka. Nti if anything was missed the first time, the second time toyinza kukimiisinga, or the third time oba okitegeera. So your bank ekolamu, because there are people who have been hired to do this. There are people who have been hired to do this in the bank. There are people who are paid to do this. So also obviously this was done with intention, because 5 times nga bawoze omuntu ku ttaka eryo banka bye yakola yali erina okubanga emanyi. Oluvannyuma lw'okulaba bino byonna, naffe twasitukiddemu ng'eyatega ogw'ekyayi, bwe tutyo ne tuzambalira ku mugongo nga nswa ebigere bino ne bitutuusa ebuyala ku kyalo Nalubugo mu muluka gwa Lujjo, eggombolola y'e Muduuma mu disitulikiti y'e Mpigi okulaba ettaka lino eryogerwako. Twatuukidde wa chairman w'ekyalo kino, omwami Bulesa Benson, abitunnyonnyole banka okutuuka okuguza omuntu ettaka lya gavumenti ery'ebibira, ng'ate naye yaliwo ng'omujulizi nga bino byonna bikolebwa. Chairman nga tumwegesa amaaso yadde nga twamuwa akadde akawanvu, yanoonya ebiwandiiko ebikwata ku ttaka lino eryogerwako nga tebirabika, era twagenda kuvaayo nga tewali kiwandiiko kyonna kyatulaze kikwata ku ttaka lino. Ekyo bwe kyalema, nawe tutya emboozi yaffe ey'akafubo yagenda mu maaso, era bweti bwe yagwa amakerenda. Uganda ey'enkya. Ziri waka. Uganda ey'enkya. Era n'embeerawo ng'omujulizi nga bamukwasa ki ebiwandiiko ebyo bye baalina ababbanka. Ekyo ndowooza kyenyiza okunnyonnyola kyemmanyiiko ku nsonga ezo. Uganda ey'enkya. Bagamba ensonga zonna baazimala naani nekyazze. Ono yabaguza ekifo yabategeeza nti kuliko abantu abasimbako emiti, era kirabika nga ye yalina okumaliriza ensonga naki n'abantu abo. Uganda ey'enkya. Ziri waka. Uganda ey'enkya. Kubanga singa byali nti
byajja mu LC nga waliwo ensonga z'okusasula abantu byandibadde mu buwandiike andibadde baganja omuntu naye yabadde yalimira wano emiti muntu gundi era tukole naye endagaano oba asasuddwa oba ajja kusasulwa mu budde bwe buti kati enjawulo eyo kakati ekyamazima nannyini kifo kuki olwavaawo ne twolekera ettaka lino eryogerwako nga tulina omu ku abo abaali abakozi ba Peetero abaakwatibwa poliisi oluvannyuma lw'okusangibwa nga basenda buli kimu ekyali ku ttaka lino. W'owulirira bino ng'ono ne banne baateebwa nga baweereddwa bond. Ono eyatusabye obutamwoleka bwenyi alutuviiridde ku ntono n'atunnyonnyola buli kimu ekyagenda mu maaso ku lunaku luno. Once we had finished with all that process, basically me I left. Nga abagrader bazze nga bawadde ne instructions ekyekyo okukola. So bwe batandika okukola, I think they worked throughout the night. Kuba batandika bajja regulum probably around sanga 11 to avoid too much disruption and stuff. Ne batandika okukola. So come morning, NFA people show up. What are you doing? So personally I wasn't there, but now they asked the grading person. Plus neyandibadde nga representative owa bank. So representative wa bank yaliwo neyandibadde broker. Because for us to find out about this, there was a broker. Yes. So broker yaliwo to make sure kubaffe okusasula wanted vacant possession. Nga tekuliiko tewaliwo nkayana tewaliwo ki emiti kyatagyetaaga yayagala kifunga kikalu. Yes, that was the deal. So the representative of the bank had to be here to make sure nti omusajja akola ki afuna vacant position ye. So aba NFA we bashowingira up, representative yaliwo ne broker nga bababuuza mukola ki, ani yabawadde olukusa okusala gino emiti. Ti sebo ffe tuli bakozi ba Centenary Bank. Client wa form yaleeta ekyapa ky'ettaka kino n'akitusingira, era tuzze nga n'alemu okusasula ssente zaffe, ettaka twalikutte ne tukola ki ne tulitunda nga bamugamba sebo this is government property. How? You can't. Yes. This is government property. This is property of NFA. Temusobola kukola ki. So I think ne bank awerabukira negamba, but how? Because the current owner, who is Chaze Faizo, had remortgaged that title, I think 4 times in their bank, which meant the bank must have failed to do either its due diligence or its own people. Yes. He had remortgaged it 4 times. Yes. I think Nabawo webazukukira. Obviously, you expect the bank before it offers somebody a mortgage on a piece of land like this to have done all that. Yes. Twagadde okwongera okumanya ebikwata ku ttaka lino era bwe tutyo akasimu ne tukakubira akola nga ssenkulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibira mu ggwanga Stuart Maniraguha atunnyonnyole nga bwe kyasoboka Faizo Kyazoono ayogerwako okutuuka okufunira looni ku ttaka lya gavumenti ery'ebibira omulundi ogusukka mu gumu ng'abakulu mu kitongole kino bazinze mikono. And to my dismay, I'm just wondering how that can happen when NFA is in existence. So do you think they
They engage us when they are going to the bank. Sorry? They do not come to us before going to the bank. Okay. Neither the banks come to check with us. Oluvannyuma lwa bino byonna obwanga tuboolekeza Peetero ono atunnyonnyole ebyaddirira oluvannyuma lw'okusika omuguwa okubalukawo wakati we n'ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibira ki NFA. Ono yaddira banki ya Centenary ng'agisaba emuddiza ensimbi ze yali asasuddeko wamu n'ezo ze yali ataddemu omuli okuggula ensalo, okuyooyoota ettaka lino, okusasula abantu abaali basimbyeko emiti gyabwe wamu n'ebyuma bye yaleeta, okukola omulimu n'okusasula abakozi be n'ebirala nkumu wabula bino bye byaddirira. The bank, it's been a year now. Actually, it's been a year because I made payments in November. So it's over a year since I've made payment to the bank, over 170 million, and I have not received the money back. Well, nabawandiikira ngambagamba nti nze okugula ettaka eryo saagula lyakuzimbako ate ne ssente ngeri gyolaba embeera y'ensi ssente ezo si nnyangu kuba nazo, so ssente ezo nali nzeewoze nga nzeewoze nga nkimanyi nti ettaka lye bali batunda lyali livaamu bwe mba nga ndyozezzaamu mu mwezi gumu oba ebiri lyali livaamu ssente empitirivu kubanga nali ngenda digula miliyoni 3 nga nze nsuubira kubanga nali maze okukola survey waliwo amataka amalala ge bali batunda next to it around there nga nkoze survey ploti eziri ku kkubo nga nneneko 25 decimals ziri about 150 million, then eziri emabegako ziri 50, so nze 50 million, so nga nze nkibaze nti the entire deal would bring to me about 1.6 billion. So already ng'omuntu omukujjukujju olaba nga bw'oba otaddemu miliyoni 3 mu ttaka ate ng'oliguze liri legit because ettaka lyoguze ku bank okugyako ennaku zino edda nga bw'ogwetaka ku bank oba oguze gold because baba bakola dda due diligence, baba bakola dda ekirina okukolebwa. Kati gwe kyolina okukola omanya nti kuliko nkayana kwegala kyolina okukola omanyi nti nno temuliimu tojja kusanga any hindrance in developing your land. So nalimbaze nti this would be a very good deal for me and my family nga ndaba nti bwe nteeka miliyoni 3 nenfuna 1.6 billion in a month, it was a good deal. Kwegamba nali maze nofuna basurveyor, tukoze boundary opening, tukoze site survey, tukoze mu plans and tusazeemu all this nja bikulaga and you have a look. Nali ntanze nofuna batandise okudira muzaako because bina time ko grading abasinga baali bamanyi nti balitunda naye nga tebalina ssente zigula wonna kubanga zaali over 4 acres. So of course mwalimu abaali bagalako ploti emu 2 4 half an acre naye nga talina ssente zaawamu zigula wonna. Kati bamanya nti omuntu aguzeewo nga tasobola okunkubira amasimu. So I was really excited. Unfortunately it didn't end well. So nga maze okugamba banka byonna byonna nti nze mbadde nguze for business. Okay, nguze for business era nga njagala okugyayo ssente zange zentaddemu plus ssente zembadde nsuubira. Okay, because my not being able okufuna business deal eno gyali ntaddemu was a consequence of their failure to uphold their end of the deal. Because I had the money, I was ready to pay the money, and I had even paid some money, over 60% of the money. It is them who did not avail the land, yet they had my money. So ngamba government, I need the loss of revenue, the money I have invested in, plus the loss of business.
ekyamumala amaanyi ye banka eno okumwanukula ng'emugamba nga bw'etasobola kumuddiza ssente ze yateekamu zonna wamu n'ezo ze yafiirwa oluvannyuma lw'okufiirizibwa bizinensi ensava gye yali aluubirira okukola. Abakulu mu banka eno baakamutema nti kye baayinza okukola kiri kimu kyokka kumuddiza ssente ze yasasulako ezisoba mu bukadde 174 ekintu Peetero kyawakanya ne Ssekuwakanya yenna. Banka yanziramu ng'egamba nti yasooka kunziramu nti saalina kigambo kyennyini nyizo basisa kimanya naye nga bagamba na actinga before. If I can find the actual word nsobola gikubuulira. But kyefaananyiriza nti bo bagamba nti nze byonna byonna bye nakola kusasula abantu ku gradinga nabikola before bwe nali nzikirizibwa okubikola because nali sinaweebwa possession ya kifo. Naye ate nga possession baali baagimpa era ebbaluwa njirina ngenda gikuwa nayo ogirabe. Ebbaluwa eyo yampa possession era olunaku lwe twalaba aba LCs n'ocompensatinga nalina ebbaluwa eyo bagimpandiikira kuliko stamp ya LC era nga banyanjula ewa LC nga bagamba nti omuntu ono ye muntu omupya mu kifo kino gwe tuguliza ettaka lino. So banka bw'eddamu ng'egamba nti na actinga mangu simanyi kyebeetegeeza kubanga omuntu alina possession aba kitegeeza nti mba nsobola okukola kyenjagala ku ttaka lyange. Ate nange okugamba nti kanteme gino emiti olina okusuulayo akayinja olabe nti nedda ekintu kyo kyenguze kituufu, is it genuine? Nga waliba ennaku zino abantu bagula ettaka yeefiiza emitwalo 2 oba 3 n'ayiwako trip y'omusenyu nti in case waliyo omuntu omulala avaayo before nga tanaba kukola ki kusasula ssente. So nange kye nali nkoze kyekyo. N'ekirala ne ba offeringa nti bakomyewo ssente nze zenkoze eki zembawadde. Naye nga as a businessman ne banka kennyini ekimanyi nti financial ne banka kennyini ekimanyi nti ssente zino zetufuna nazo kennyini erina weezijja ate zibeerako some sort of obligation, kubeerako interest, kubeerako period of payment. So banka teyinza agamba nti kankudize ssente zewampadde ate ng'ekimanyi nti yampa possession, ekimanyi nti ntemye emiti, ekimanyi nti basibye abantu bange, ekimanyi nti I've compensated. Kwaliko emiti mingi. Kati you can imagine emiti gya kalitunsi egibeera ku eka 4 n'ekitundu obungi bwagyo buli muti nagusasula. Ntaddemu ssente mu ku opening boundaries, ntaddemu ssente mu ku gradinga. Kati yo banka bwegamba ate nga yenkozeseza bino ebintu kozi yabinkozesa yampa ebbaluwa ngempa possession. Bwe ngamba nti kankudize ssente gwe zewampadde ku account without putting into consideration ssente ziri zonna endala zentaddemu plus the loss of revenue that have incurred because buli mwezi ssente zino zinali nzijeeyo zi attracting interest oba okiraba. So bwemanga ssente erina wenzeewoze ate nga zi attracting interest per month, all the bank has to do is to put into consideration that this gentleman, first of all, is not here to cheat, because that was not the intention. My intention was to work honestly. Kugula, subula, njozeemu ntunde. That was my intention. So for the bank to only give me back what I paid already was unfair, because the bank and the staff bali aware nti nateekamu ssente. Kubanga bajja nange, I was with them when I was doing all these things. So for the bank to say that we are not aware or that we are only giving you what you have spent is not fair, because bino byonna ebirala nabikola nga bandaba kutema kukola ki. So yes, they responded, but I'm not happy with the response, and they just kept quiet. Olwagamba nti no, njagala ssente more than what I gave you because mumanyi. Of course I explained the process yonna naji explaininga nabawa ssente nali nzeewoze nasasula abaana abantu ate nga nabo babimanyi. So nandisuubirye nti bandigambye nti well, we made a loss, batubba, so oba maybe ettaka batufera
katukole bwe tuti. They did not. Petero yeewuunya ne ssekwewuunya banka enkulu eya Uganda okwefuula kyesirikidde nga bannayuganda baferebwa wamu n'okukumpanyizibwa banka zerinako obuvunaanyizibwa okulondoola wamu n'okuluŋŋamya. See, I've seen many things on social media about the same bank. And sometimes bw'obanga sigwa okirimu ogenda n'ogamba maybe bafera, maybe bafere, maybe waliwo kye bakoze. Okyegeera banka teyinza kukola kintu ekyo naye okutuuka nga gwakirimu nga you're the victim oyinza okumanyira nti no, these institutions think that there is no governing body. But you see also with all the different things ebivuddeyo kati enaku zino about banks, the governing institution is quiet. Sinalaba bbaluwa egamba mu mawulire oba ku social media nti Bank of Uganda ewandiikidde banka gundi because twalabye ekintu kino ku social media oba twakirayo mawulire you've been suspended. Sinakiraba. It seems as if the banks are doing what they want and the governing institution is just quiet because there are very many victims. Okay, there are very many victims. Recently I saw this girl, I think they are taking about 5-10 million from the same bank. I was shocked. Nobody is safe from these banks because bakwata ku banene ne bakwata ne ku batono. N'omuntu wa wansi agenze kadaama n'agaya n'akola emirimu gy'ebweru olabanga naye kennyini akaaba. So where are we going to keep our money and we feel safe? Because we would expect nti governing institution esobola oba suspendinga waakiri n'egamba no, enough is enough, this is it. But I think we need to call out this institution to tell us what they are doing behind the scenes, or at least let us feel the confidence that we can still bank our money in our country. Wano twagadde okwekenneenya ekyapa ky'ettaka lino eryogerwako ebiruubira biraga nti Juni 2 omwaka 2016 ekyapa kino kyava mu mannya ga Kimba Abdu ne kidda mu mannya ga Waswa Kanaakulya. Omwaka gwe gumu Septemba 9 ekyapa kino kyadda mu mannya ga Faizo Kyazze ng'ono yagenda mu maaso n'akyewolerako omulundi ogwasooka nga 3 Desemba omwaka gwe gumu 2016 mu banka y'emu eya Centenary. 14 Desemba 2017 Faizo y'omu yaddamu okwewulira ku kyapa kyekimu era mu banka ya Centenary. Omulundi ogwokusatu gwaliwo nga 26 ogw'omukaaga 2018 ate ogwokuna Oktoba 10 omwaka gwa 2018 yaddamu ne yeewulira ku kyapa kyekimu ng'ogwasembayo gwaliwo nga 29 ogwokuna omwaka 2021 era ng'emirundi gino gyonna egyogerwako gyali mu Centenary Bank. Ekibuuzo ekikulu banka eno esobola etya okuwola omuntu ono emirundi egisoba mu gumu ng'ekitongole ki NFA ekigamba nti kyekirina obuvunaanyizibwa n'obwannannyini ku ttaka lya gavumenti lino nga tekimanyi. So do you think they engage us when they are going to the bank? Sorry? They do not come to us before going to the bank. Okay. Neither the banks come to check with us. Okay. So the only thing we've been telling the banks that once they issue freehold titles, they should be able to bring them for verification, especially with big chunks of land and those that have been created from 2015 to date. So created 2015 to date, freehold titles with big chunks of land, especially in Uganda. Yes. When you go to lands, you go there with a plot number and a block number. Absolutely. And you go to verify whether that plot and block exists in the system of lands and whether the title is there. When they chip them in, they will tell you the titles are there. But ask them whether those titles you are checking in any way encroach or are close to any forest reserve. They will tell you. But unless you add that, they will give you what you are asking for.
ye abaffe yo nga bbanka yo tekola kunoonyereza kwayo kwetengeredde okukakasa obwannannyini ku musingo omuntu gw'ataddeyo? Bo abakulu mu NFA balemeddeko nti Peetero alina okuzzaako buli kimu kye yasanga ku ttaka lino okuli n'emiti. An illegality is not perceived. An illegality is committed. And an illegality is not, committing an illegality cannot be passed on. When you are found committing a crime, Yes. take responsibility. You cannot say because so and so Wamara has sent me to break into your shop, then it will be Wamara to be arrested. Have you heard of that? Does that happen? No. Yeah, so that's the reason we are telling you are the one who is caught in the act. We do not know the other parties. It's him to incur the cost. Counting down the costs, how much are you looking at? Well, it was more when we were giving him an alternative. Other than him being prosecuted, Yes. he better go and replace the pillar. Okay. So, and we expect this to have been done. Okay. Banka ya Centenary oluvannyuma lwa bino byonna ekkiriza bulungi nti mazima ddala omutali bukuusa ettaka lino lye yali eyagala okuguza Peetero eryogerwako lyali lya kitongole ki National Forestry Authority. Ne banka kennyini yaddamu n'empandiikira n'egamba nti nabo kennyini bakizudde nti NFA ye nannyini ki? Ye nannyini ttaka. Ne banka kennyini yaddamu n'empandiikira kubanga kunkwanikira NFA bwe yanziramu NFA nze n'empandiikira banka ne nteekako ebbaluwa ya NFA gye mpandiikidde ne mbaga nti ettaka lye muntunziza lya NFA. Kati awo kwe nava okubaga nti banzirize ssente zange plus everything I've incurred. Kati mwe nabo kwekunziramu okungamba nti okay tukitegedde ettaka lyani lya NFA. So nabo kennyini nga banka tebagambye nti ettaka si lyaki si lya NFA. Nabo kennyini bakikkiriza nti ettaka lya NFA. Yadde Peetero yasinkana ssenkulu wa banka eno Fabian Cass okulaba butya bwe basobola okugonjoola ensonga eno n'okutuusa kati Peetero agamba nti abakulu mu banka eno bamwesamba mu nkola ya sitya danger saagala kumanya ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri. Naye Centenary Bank eno is not interested. It's not interested. I've met the MD of Centenary Bank in his office. I went there with my lawyer. And we told him nti tetwandyagadde ekintu kino kufuluma because siri muntu ali public era kansubire nti face yange tejja kulabika because olw'emirimu gye nkola but also nina ebintu ebirala byendimu byesandyagadde okulabikira mu mbeera ng'eno nti namuwa opportunity nga MD ne mugamba ekintu kino bwe kinaafuluma nti banka yatunda ettaka ly'empewo kijja kulabika bubi. Badde nkusaba ekintu kino kitunulemu bw'olaba nga kirina credibility to handling at this level and I get out of your face. And he called in one of his managers, I think the manager of credit, it's called what's his name, Emma. He called in a manager. And he also called in some other gentleman from legal and told them to work with me to come up with a possible solution to my problem. Chiveo. That was the last day I saw those people, all of them. They stopped speaking, they stopped answering my calls. Okay, one time I went to the bank with to meet Emma, and he told me, okay, I'm going to court, but I'll call you. And that was it. So you can imagine people wake up in the morning every day. Nibagenda ne bakola. Nazuukuka n'asiibula abantu be ne mukyala we ayingira ekizimbe Centenary Bank. Naye nga alina pending issue ng'eno w'ogiraba. Nga tagiwadde attention, tagisizaamu kitiibwa kye deservinga, ate nga ekitongole ekyo bwe kigwa omulimu gwe n'abantu abo bonna abaasiibudde baba tebakyalina kiyite ntya, baba tebakyalina
they have nothing to eat. Okay? Finding a job in Uganda is not easy. But you can find a very big establishment nga Centenary Bank. Ate mulimu muntu mu bonna ayinza kugamba naye ekintu kino kyagwa kitya. Oba okiraba sente ziri awo. So those who are doing reconciliation bwe baziraba sente ku account balowooza zaaki. Oba okiraba bankuliko emitwalo 4.6 ya dola gitudde ku account gikola ki jani bagiwozezaamu bagiwoza abantu kati bakomezaawo even more money using my money which is money that has been obtained falsely. Twagadde okuwayaamuuko n'abakulu okuva mu banki ya Centenary okwongera okunnyonnyoka ensonga eno wabula buli ssimu gye tubadde tukubako nga tekwatibwa. Twagadde n'okumanya omugatte gwa ssente Peetero ze yasaasaanya mu kuyooyoota wamu n'emirimu gyonna egyakolebwa ku ttaka lino. Peetero yakwata obukadde bwa Uganda obusoba mu 12 okusobola okusenda buli kimu ekyali ku ttaka lino ssaako n'okusalamu poloti ze yali agenda okutunda. Uganda ey'enkya. Ono yagenda mu maaso okulirira bannannyini miti gye yasanga ku ttaka lino nga buli muti agamba yagusasulira ennusu za Uganda 8. Jjukira nti ettaka lino lisukka mu yiika 4 na bwe kityo Peetero agamba nti yasangako emiti gya kalitunsi egisoba mu 9 ekitegeeza nti buli yiika yagiteekamu obukadde bwa Uganda obusoba mu 7 awamu bwe bukadde obusoba mu 28 ku yiika 4 zonna. Uganda ey'enkya. Peetero ono yakwata obukadde bwa Uganda obulala 8 mu kuggula ensalo ku ttaka lino. Olwavaawo n'agenda ne yeewola obukadde obusoba mu 3 eza Uganda okusobola okukulaakulanya ettaka lino mu nkola ey'okulisigamu ensimbi. Ono yali abaze nti bw'atemaatema mu poloti n'azitunda yali agenda kufunamu kiralu ng'enjogera ennaku zino bweri. Ono yali amaze okukola okunoonyereza mu kitundu kino yali akitegedde bulungi nnyo nti agenda kusalamu poloti 28 ng'era amaze n'okubala nti ku poloti ennya nga buli emu ya decimal 25 ng'eriraanye bulungi ekkubo wa kugitunda obukadde bwa Uganda obusoba mu 15 ng'olwo abaze nti waakufunamu obukadde 6 kwezi ennya olwo poloti ezisigadde eza decimal 24 azitunda obukadde bwa Uganda obusoba mu 5 ng'ekirooto kye kyali kyakufunamu ezisoba mu kawumbi ka Uganda. Awamu zipoloti zino zonna yali abaze okuzifunamu mu nsimbi za Uganda ezisoba mu kawumbi akamu mu obukadde 6. Kati ono agamba nti oluvannyuma lwa Centenary Bank okumufiiriza ddiiru eno ayagala emusasule ssente zino zonna n'ekibalo kye yali akoze eky'okufuna ensimbi ezisoba mu kawumbi k'ensimbi za Uganda mu kusiga ensimbi mu ttaka lino. Wandibanga naawe weebuuza ekibuuzo kye kimu nga kye twebuuza nti abaffe bo aba Motes International abaaweebwa omulimu gw'okutunda ettaka lino ku lwa Centenary Bank bayita mu mitendera ki ng'omuntu abawadde omulimu nga guno era baliko okwekenneenya kwe bakola nga tebannaba kuteeka ttaka oba kintu kyonna ekiremye omwewozi okusasula ku katale. Can you come and we talk? I want... Why do you want that we discuss on phone? No, why are you scared on a phone, one-on-one? A response can be gotten anywhere, either on phone. Uganda ey'enkya. Going to mark this line and find more about you. Uganda ey'enkya. Professionally phone, even you can If be, you know even your serve. law, those that's not how they do things. You can- come. Are you aware And we that talk even the face court to face. can? Are you aware that even you can be served on WhatsApp? No, So, I'm telling you, you come, we talk. so you Come want to the give me bank. your Why response are on you- phone? You want to give me your why- response why- on phone? Why are you hiding? I'm not hiding. I've called as a Mm. professional journalist to ask You you for come your. to the bank and we discuss. No, I'm not. everything I'm is far there. away. I'm not coming to the bank. Then you'll not manage. So you won't give me your response. No. If you want information, come to the bank. Everything is there. Okay, I'll give If you that. can't, Okay, I'll you don't give. share information. Banks don't share information that way. If you're a professional But journalist, I'm calling you wouldn't. Motes. I'm calling Motes International. Not so. I'm not calling Centenary if you're a Bank. professional journalist, you wouldn't call on phone. Come. We have offices. Come to the office. Okay, let's face this. How does Motes do or operate when someone brings something to do auctioneering? How do you But I'm operate? telling you, you come to office. I don't give you any information. I'm unlike you. I'm very professional. I called Motes International, so not the bank. I called Motes International. You are Motes is a auctioneers. registered company. It follows procedures and the law.
and it is not proper to discuss people's or institutions, our clients' information online on phone. Can you understand? I'm asking things about Motes, particularly Motes. Even if it was Motes is a company that is registered. They don't discuss things on the phone. You man, are you a professional? I'm a very professional because I've called in to ask for your side of the story. That's professional enough. You come to office. It's not designated. You must be a wrong person. But I'm going to mark this line and find more about you. Uganda Yancha.